Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegatta. Ku lunaku lwaleero njagadde mbalage enkola gy'okolamu enkoko eno ey'okusuula mu butto, naye ng'enkoko eyo gitadde mu birungo, ng'osoose n'ogisuula mu birungo n'ogisiigako n'eŋŋano n'ogisuula mu butto. Enkoko eyo egenda kubeera mpoomunyo singa onaba ogikoze bw'otyo. Okusookera ddala tulabe ebirungo bye tugenda okubeera nga tubikola. Beera nga weetegereza ebyenjawulo bye tugenda okubeera nga tukola. Okusookera ddala ekyo kiyitibwa ekinzaali oba turmeric. Ekyo kye bayita ekinzaali ekiganda kisuule mu bulenda. Tugenda bikuba ako kayitibwa kotimiri bukoola nako kateeke mu bulenda, teekamu n'obutungulu. Weetegereze bye nteekamu, oteekemu ne galiki teekamu nga mungikokko. Tugenda kubeera nga tunnyikamu enkoko mu birungo byaffe ebyo, eyo ntangawuuzi n'ennyaanya beera ng'ogiteekamu. Tugenda bikubira mu bulenda ebirungo ebyo. Tugenda kubeera nga tunnyikamu enkoko, bwe tumala okuggyamu nga tugiteeka ne mu ŋŋano. Bwe tumala ogiteeka mu ŋŋano nga tugisuula mu butto nga bw'ogenda okulaba. Beera ng'okubiramu n'eggi, kubiramu eggi ly'enkoko likubire mu birungo ebyo bye tugenda okkubira mu bulenda nga bw'olaba. Kati bw'omala teekamu otuzzi, naye otuzzi otwo tabuliramu omunnyu, tabuliramu otunnyu, otuyiwe mu bulenda omwo. Kati beera ng'obikube. Bw'omala obbikuba beera ng'obiteeka ebbali ku kantu nga bw'obiraba bibyo biwedde okkubibwa. Tugenda kunnyikamu ekifi ky'enkoko nga bwe tukiteeka ku ŋŋano nga bwe tukisuula mu butto nga bw'ogenda okulaba. Kati ddira ebifi byaffe eby'enkoko biibyo bibisi, beera ng'omamirirako otunnyu ku bifi byaffe eby'enkoko nga bikyali bibisi. Mamirirako otunnyu nga bw'olaba. Bw'omala okumamirirako otunnyu kati leeta eŋŋano yaffe ogiraba, ako kayitibwa kasimba, teekamu akanzaali kasimba mu ŋŋano. Bw'omala teekamu lweyiko, beera nga nabyo omuteeka mugatte mu ŋŋano yaffe. Ako oyo ayitibwa kaamulali, naye teekamu kaamulali kalungi nnyo kateeka ku nkoko kagyetera ddala okubeera n'appetite n'obeera ng'ojja girya bulungi. Oteekemu ne ku tunnyu mu ŋŋano eyo eyayitibwa Royco tube, naye mubeera ng'omuteeka mu ŋŋano eyo. Kati beera ng'ogimikisinga n'ebyo by'otaddemu nga bw'olaba. Mikisinga bitabuletabulemu. Eyo ŋŋano tutaddemu ebyo ebyenjawulo nga Royco, simba akanzaali, ne tuteekamu ne Royco tube wamu ne kakaamulali. Kati kwata ekifi nga bw'okiraba ekifi ky'enkoko, kinnyike mu birungo byaffe bye twakubidde mu bulenda, omale ate okiteeke ku ŋŋano. Omale oteekeko eŋŋano kungulu, ndowooza olaba, teekako eŋŋano bulungi nnyo kungulu bw'otyo. Kwata ekifi nga bw'olaba kiikyo nkutte ekisambi ky'enkoko, kinnyike mu birungo bw'otyo. Olaba, kinnyike mu birungo. Bw'omala okinnyika mu birungo, kiteeke ate mu ŋŋano, kisuule mu ŋŋano bw'otyo. Teekako eŋŋano kungulu, olaba, beera ng'ogiteekako. Teekako eŋŋano ejja kukwatako bulungi olw'ensonga ndowooza okiraba. Eŋŋano ekwatako bulungi nnyo, tejja kuvaako. Bw'otyo beera ng'ekifi okisoosa mu birungo bino. Bw'omala okiteeke mu ŋŋano ogisiigeko bulungi. Kati bw'omala obbikola bulungi, teeka akaseffuliya ku kyoto, beera ng'oteeka mu butto. Era funa eŋŋano ogiteeke ku ssowaani eyo, eŋŋano yaffe gye twatabuddemu ebyenjawulo. Beera ng'era oddamu onnyikamu ekifi ekyo nga bw'okisuula mu butto. Kinnyike mu ŋŋano omulundi ogwokubiri bw'otyo nga bw'osuula mu butto. Nnyikamu ekifi mu ŋŋano nga bw'okisuula mu butto bw'otyo. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Ekifi ky'enkoko ekyo kibeera kya njawulo. Eyo n'eyo nayo weeri bw'etyo, enkola bw'etyo, ng'obadde osuula ebifi by'enkoko mu butto ng'oyagala obisiike nga kungulu osiizeeko eŋŋano nga kibeere nga kirabika bulungi. Okirumako n'oliirako ako akabeera kungulu ak'eŋŋano, kiba kigenda kukuwoomera. Kati ndowooza obiraba biibyo biyidde bulungi nnyo. Ebifi by'enkoko bino jjukira tubikoze bibisi. Enkoko zaffe ennaku zino zigonda ebeera ejja kujja bulungi. Ekyo tokitya. Ky'olina okukola, tokola muliro mungi nnyo, omuliro gubeere, kwegamba omuliro tokola mungi. Bw'onaakola omuliro omungi n'osuulamu ebifi by'enkoko ebyo, bigenda kubeera nga bisirira kungulu ate munda bisigale nga bibisi. N'olwekyo omuliro tokola gwa maanyi, gubeere mutonotono.
obeere ng'osuulamu ebifi byaffe ebyo eby'enkoko ng'obikola nga bw'olabye nga bwe mbikoze. Mukitegeera? Ndowooza kati okiraba. Kigenda kujja bulungi munda, ekyo nkikubuulira. Ndowooza okiraba kiki ekifi kyaffe bwe kityo bwe kifaananye. Ngenda kimenyako munda olabe. Ndowooza okiraba. Ebeera eyidde bulungi munda. Obeera ogenda kulya ekifi ky'enkoko ekyo kigenda kuwoomera. Bwe kityo bwe kiri. Ddira enkoko eyo nga bw'olabye, osooka n'oginnyika mu birungo. Bw'omala oginnyika mu birungo ebyo ate n'oginnyika mu ngano. Bw'omala ogiteeka mu ngano n'obeera ng'ogisuula mu butto. Engano eyo ebeera egenze kungulu, ebeera ejja kulemerako bulungi nnyo, era enkoko eyo ebeera ejja kulabika bulungi nnyo ng'omaze okugisiika bulungi nnyo. Tutunuulidde enkola gy'okolamu enkoko eyo ey'okusuula mu butto, naye ng'enkoko eyo kungulu osiizeekokko eŋŋano nga bw'olabye. Bwe kityo bwe kiri. Ndowooza okyetegereza bulungi nnyo. Kansuubire mukirabye mwenna nga bwe nkikoze. Weetegereze obeere ng'okikola, enkoko eyo egenda kuwoomera. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.